okabiza banyuka amaziga gwosuubira ababo tebagenda kukabya buli lwosimanga oluzi n'oluzibikiramu ensulo n'ozizibikiramu n'ozirinnyamu amazzi onywa matabangufu kitegedde naye buli lwota amazzi ne gagenda ensulo zireetaaganyirira oyo omusajja teyeebase tateredde olaba n'omuntu abadde obubeezi awaka kibi nnyo okumugobawo nga nyini ye yamuleeta tamugobyewo mukakasa Kafeero teyalina nkwaso nga n'olunaku Kafeero nga agenze e Bulaaya ndekedde ebintu ebyo okujja batuuka okwaza nti banoonya nnyama y'abafu baginoonya mu bifaananyi mbe yonna bagitinkula mu bifaananyi yonna ne bakeberayo DVD ne bazikubikkula banoonya nnyama y'abafu nnyama y'abafu ebabibikkulanga ne DVD bazijjangawo ne TV lwakozesa twalina TV zino ezeekwekamu ababbi ez'ebibuto era ndooza baayagala ogibikkula okulaba ki ekirimu. Okay, basebo ne banyawo mugamba mutya abali Kachumbali TV. Kati nno omwami oyo bamuyita Sserunjogi era nga obudde buno ali Nakaseke. Oyo ye yali omuzimbi wa Paulo Kafeero era yali omukozi wa Paulo Kafeero era baabeeranga naye awo ekajjansi. Atumutuukiridde ayogedde ebigambo bingi bibadde bingi kyemanya yo mwabiwuliddeko naye agamba amaka ge kajjansi ago ye kennyini ye yagazimba n'otuuka ku eyo extent nti era gaali ga mwana wa muzungu era bwe baabeeranga ng'era bw'ajja ono asula mu kisenge kirala nabayi ne basula mu kisenge ekirala. Twasinkana naye nga Eddie Masaazi yankwataganya ennyo ne Kafeero nga nze ndi musajja muzimbi gwe mulimu gwange ogwaliwo ekiseera era gwe mulimu gwe nsinga okugukenya naye bwe ntandika okuzimba twasulanga mu nnyumba emu ekajjansi nga nsulamu naye Kafeero nga tusula mu kisenge ekimu kirimu bidongo ku nnyumba ebwekajjansi omanyiwo tegerawo bulungi ennyumba eri ekyengulu ogiraba enkadde ng'eno tugimenye kweyagulawo nga mulimu ennyumba ne tugimenye okugifuula ekyo kyeri ne tusulanga mu nnyumba eno nga tusulamu bw'ababiri nga newe mba nzize n'abakozi bangi kuba navanga kawempe nga tuseetula emizinda egyo ne tugyongera ebbali abala ne basula eno ne tusulawa eno nga mulimu obuliri bubiri ne tumaliriza ne tutandika okuzimba ennyumba eyo neggwa. Naye poyinti enkulu mu byonna byayogedde y'ensonga gye baagamba ey'ebisigalira by'abafu. Sajja akuba akayimba ak'ebisigalira by'abafu oyinza okukanoonyaako. Engeri gye kyajjamu okulaba nti nno Kafeero bamusibako okubeera nti nno yalina abafu mu nju ye oba ebisigalira by'abafu mu nju ye kyajja kitya era kyali kitya. Badde nsaba owulye eno kiriipu ojulye n'obwegendereza. Ensonga eyo mpanvu kuba oluyimba oluwulira nti tekyaleetwa abantu kuva wala banno bennyini abandi ku lubiriizi eyabaleeta y'omu y'oyo omukyalo oyo naye ng'ebyetaagibwa lwaki Dduba asigaza ebintu bino byonna twali bumu n'omukyalo oyo y'ensonga lwaki ebintu bibaddewo nga tuli basirifu teri anyeze wawuliddeko ku social media nga Dube gyali nina kyenjogera tetwalinawo mukazi
omukozi yali Bashir niwe gwe bayita Dube ku lunaku lwetulumbibwa okwava oluyimba abazinda Buzige gwe bayita Dube gwe baleetanga omujulizi nti ampadde ebisigalira by'abafu yajjanga omusibe kyensuubira naye ngeri yali setup gye baali batuteze ngayambadde sapato emmyufu n'eya green ali mu kanu ne bamubuuza kwawo bonna omanyiikaana kuba yabaleeta yamugamba nti gwolabako omukulu gwoba okolaki gwoba weesibako ye Dube bwe yatunya Bashiri ng'aziseeyo ono najjudde ebyoya n'ebirigu bingi yagamba yooyo ne bakwata Bashiri watandika otulugunya Bashiri chairman wagambira omwana gwe mukuba si ye Dube lwaki mumukuba okakasa ye Dube twali mu nnyumba nava Kawempe Maacu ankubidde nti tebalina kyakulya ntambula nzire Kawempe nzire Kajjansi letera abaana abo ekyokulya Pawulo ali bweru era nayita ewamandeevu ye yampa ssente ezo eri Emmengo nenzitwalawa nengenda ngulira abaana ebyokulya tutaddeko firimu tulaba kiro zaali saa 12 Bisirikirwa yatuuka n'agamba olubuto olumuluma yajja mulwadde olubuto lukolaki lugenda kuvaamu olubuto lugenda kukolaki ensonga eno njagala ogikwate bulungi n'ayingira mu kisenge eky'abaana bw'aba yali abeera Kajjansi ekisunzo ky'ekisenge teyakirina lwaki teyakirina neyeebaka n'asinda nnyo nafuluma emirundi ng'ena noonya kakawunyira agamba olubuto olumuluma setunnategeera lubuto kyolukola ki olumuluma nga tuleeta obuntu obukwawunyira anywe ne Maacu tudda tutuula mu ntebe Maacu yeebisse bed cover mpulira abakonkona kokokokoko ekiseera eky'amasannyalaze baali bagatusazeeko nga tubba mabbe twali tubbye amasannyalaze kwenkwamu ffe taliiwo sannyalaze bagasazeeko ffe tubeere mu nzikiza nteekako amasannyalaze nteekako amasannyalaze abaana balaba nemmanya bazze tukwata ki masannyalaze kuba nze nafuluma mu nju ngende nzibulewo saawa ziyingidde saawa 5 ku 4 tukyaguddewo olwokuba tulina omulwadde ngenda ku luggi olwaggulawo geeti bweti nalaba emmundu nsuubira siddangayo kuziraba ne baŋŋamba siba embwayo kyenva nzizaawo oluggi omusajja yange ngenda kukuba essasi toluggala nange ku kye nalaba kuba amaaso bw'ofuluma bw'oti gaggukira ku geeti saasobola kutunuulira kiri ku kikomera naye mu kudda bwe ntunula ku kikomera nga buli awali empagi waliwo omusirikale n'emmundu ebweru bayisizza mu mitwe n'emmundu zaabwe kyenva mpita nti Bashiri nawe wangi jangu okwata embwa natya okugenda okusiba embwa Bashiri najja agenda akola ki asiba embwa bw'atuuka okusiba embwa naye gye yagenda gye yalabira ekiri ku kikomera emmanju abasirikale n'agiggala n'akomawo kuba nakwata essimu okubira mulindwa muwonge ne baginzijjako kuba yali ku supa ng'akola ku budde obwo kate ye era Bisirikirwa yamukubira naye agikuba kubona Maacu genda ogambera oli akuba essimu baali tebanatuuka kugenda mu bisenge eri oba yagikuba ku budde obwo simanyi
bwe twafuna buyambi nga ekyaddirira nga batandika kubuuza suspect ayambadde akasapatu akagurini n'akamyufu kakacungwa n'akamyufu n'akapala akampi n'akasatu naye ng'alaga nti addugala ba abayaayi b'omu kibuga ne bamubuuza byoleso biwaddaani ku bano engeri gye bamugambye kuba abasirikale banjjako enkofiira ng'akatwe kalabika nnyo nga kato kati oli ng'atajjudde agaki agalevu n'abagamba wuuyo n'alugwamu n'omugamba yaani ye Dube suspect yakola ki so senga bali babuuza ono yandibagambye nze Bashir n'asooka alemerako yoyo ye Dube gwempadde ekikapu biri mu kikapu batandika okusamba Bashir ayogere ki ekikapu chairman yabiyingira n'abagamba gwe musamba si ye Dube musamba waaki ddala owadde Dube ebintu chairman akalira musajja oli gwe baleesenga suspect atandika okutamwatamwa agira ati ate asonga mu Gerard naye ajjudde ebirevu Dube tamulaba naye nga wendi kyava abagamba abo sibamanyi erinnya limubuuza ndimanyi abo sibamanyi badongo ba musajja kuba babeerawo wano naye Dube wuuyo ekitegeeza ekibaleese temukimanyi kyebava batandika okusala puresha ne batandika okwaza kintu ku kintu buli kimu bakisuula eri ne tuyingira ne batuuka mu bisenge ne baaza bwe tutuuka mu kisenge kya Kafeero baŋŋamba ggulawo wano bwe nfunira information eri mu bwongo bwange nakati n'agamba embaga siina kisumuluzo yagenda nakyo omusajja yaŋŋamba tukumanyi tukulondodde kuva Kawempe olwaleero luno ekisumuluzo kirina yagalaga ano ojja kukola ki ojja kuggulawo okuba olugina essasi okuluggula nga gwe nkukubye essasi oddamu ki okay ndowooza mubiwulidde ebigambo byebyo wakati mu bigambo ebingi byayogedde akoonye ne ku nsonga y'abaana bakoleddwako DNA n'agamba nti abasinga si ba Kafeero nti era abasinga babaleesemu buleesi kubikkiriza kirala naye nga Kafeero teyalina abaana bana bokka kubanga n'abakyala abamu ye yabawanga school fees nga bwe bajja ewa Kafeero batamusangawo nga Dube yabawa school fees Kafeero gwe yalinga amulekedde. Wuliriza kakiripo kano. Abaana abajjako awakaawo nsuubira bawera abaana 18. Bano boolaba abaleeteddwa ku luutu eno kukebera omusaayi abasinga si ba Kafeero baleeteddwa okuzibikira ebiwundu ate ne bayitawo. Kuliko nansinga obukulu tewamulabye naye nga nsinga obukulu nga ne Kafeero yali ansinga emyaka 3. Teyazuuliddwako n'abeewaawo. Lwaki mubuzaabuza ensi? Mufudde ebitongole bya gavumenti okuba nti tebikola tekitegeerekeka. Naffe abataasoma tubasinze. Kuba omuntu eyasoma tosobola kuŋŋamba nti ekinyonyi ekyo kibuuse n'eŋŋaŋa si ŋŋaŋa. Kisoboka? Nabadde sijja kwogera ku mukyalo oyo. Twabirese. Byonna bigende nga bwe baabikoze. Naye olwaleero abaana abana be baagambye nti ba Kafeero bali mu ssanyu.
abaana abo bagambye nti si bakafeero nga kituufu bakafeero bali mu nnaku naye kakasa kyamazima galinnya kagaali obulimba ne bulinnya kooki ani asooke Masaka obulimba okakasa nti walijja kubaawo olunaku abaana abo lwe bagenda okuzuula bannaabwe nga babeetaaga omusaayi teguzaawa omusaabi gaba mazzi gabanga mazzi gandikalidde naye wafiiridde omuntu omusaayi ne guyiikaawo guyinza okumalawo omwezi nyimbi bintumire mubikole n'obwegendereza abaana abo bakafeero teri muntu ayinza kumanya nti ono Kinobe ayagala amanyi nti yamwagalako ayina omwana omwana w'omufu kati ate noono nze ndi mufu oli naasigala nga yeesiba ewange okuleetayo omwana ow'omufu nga waliwo omulamu nyiniye bw'oba tolaba towunyiriza kakati ebyo byonna nga biwedde yeebuuza gwe agamba nti na abaana si bakafeero nga bamama we bo bagambye mwana bakafeero oba ofaaki abaana abajjako awakaawo nsuubira bawera abaana 18 bano boolaba abaleeteddwa ku luutu eno kukebera omusaayi abasinga si bakafeero baleeteddwa okuzibikira ebiwundu ate ne bayitawo kuliko nansinga obukulu tewamulabye naye nga nsinga obukulu nga ne Kafeero yali ansinga emyaka 3 teyazuuliddwako n'abeewaawo lwaki mubuzaabuza ensi mufudde ebitongole bya gavumenti okuba nti tebikola tekitegeerekeka naffe abataasoma tubasinze kuba omuntu eyasoma tosobola kuŋŋamba nti ekinyonyi ekyo kibuuse n'eŋŋaŋa si ŋŋaŋa kisoboka nabadde sijja kwogera ku mukyalo oyo twabirese byonna bigende nga bwe baabikoze naye olwaleero abaana abana be bagambye nti bakafeero bali mu ssanyu abaana abo bagambye nti si bakafeero nga kituufu bakafeero bali mu nnaku naye kakasa kyamazima galinnya kagaali obulimba ne bulinnya kooki ani asooke Masaka obulimba okakasa nti walijja kubaawo olunaku abaana abo lwe bagenda okuzuula bannaabwe nga babeetaaga omusaayi teguzaawa omusaabi gaba mazzi gabanga mazzi gandikalidde naye wafiiridde omuntu omusaayi ne guyiikaawo guyinza okumalawo omwezi nyimbi bintumire mubikole n'obwegendereza abaana abo bakafeero teri muntu ayinza kumanya nti ono Kinobe ayagala amanyi nti yamwagalako ayina omwana omwana w'omufu kati ate noono nze ndi mufu oli naasigala nga yeesiba ewange okuleetayo omwana ow'omufu nga waliwo omulamu nyiniye bw'oba tolaba towunyiriza waliwo ebintu bye tutuuka nga tukisa naye waliwo ekituuka ng'olina ekikola ki okyogera omuntu yenna tosobola kugamba nti oyo omwana si wa kitange ng'omwana teyeeganyi kitaawe nnyina tamugjeewo bwe yali ayambula abakyala abo nabuuza omwana walingayo naŋŋamba ebyo mukulu Ddube sinze mbikola abikola
ye Swazi ne Simoni be bakola ebintu ebyo. Swazi n'angamba sinze nabikola nange twalaba birabe ku DNA. Ne mugamba nagawo kabiza abakazi abamaziga ozadde abaana. Buli kyokola bwe mumabale mabola bakukubona balina kibasasulira. Era ebiseera byatuuka nsikyayagala kuba na mulema sente oba masikini sente abaako kyasasulira. Okabiza banyuka amaziga gwosuubira ababo tebagenda kukaabya. Buli lwosimanga oluzi n'oluzibikiramu ensuwa n'ozizibikiramu n'ozirinnyamu amazzi onywa matabangufu. Kitegedde? Naye buli lwota amazzi ne gagenda ensuwa zireeta aganyirira. Oyo omusajja teyeebase tateredde. Olaba n'omuntu abadde obubeezi awaka kibi nnyo okumugobawo nga nnyini ye yamuleeta tamugobyewo. Naddala nga gw'oli mwana era bw'atuuse ku Nagawa amukolokose n'agamba nti Nagawa aleetedde bamaama be okukaaba amaziga. Ekintu ye kyalaba nti nno si kituufu nti era bamukozesa bukozesa. Nagawa wuliriza ng'ayogera ku Nagawa. Omuntu yenna tosobola kugamba nti oyo omwana si wa kitange ng'omwana teyeegaanyi kitaawe nnyina tamuggyeewo. Bwe yali ayambula abakyala abo nabuuza omwana walingayo n'angamba ebyo mukulu Dube sinze mbikola. Abikola ye Swazi ne Simoni be bakola ebintu ebyo. Swazi n'angamba sinze nabikola nange twalaba birabe ku DNA. Ne mugamba nagawo kabiza abakazi abamaziga ozadde abaana. Buli kyokola bwe mumabale mabola bakukubona balina kibasasulira. Era ebiseera byatuuka nsikyayagala kuba na mulema sente oba masikini sente abaako kyasasulira. Okabiza banyuka amaziga gwosuubira ababo tebagenda kukaabya. Buli lwosimanga oluzi n'oluzibikiramu ensuwa n'ozizibikiramu n'ozirinnyamu amazzi onywa matabangufu. Kitegedde? Naye buli lwota amazzi ne gagenda ensuwa zireeta aganyirira. Oyo omusajja teyeebase tateredde. Olaba n'omuntu abadde obubeezi awaka kibi nnyo okumugobawo nga nnyini ye yamuleeta tamugobyewo. Okay, basibo ne bannyabo ndowooza ensonga muziwulidde. Abingi nnyo byayogeddeko naye ku ky'omukyala ate bisirikirwa agambye nti omukyala oyo byonna byayogera bya bulimba kubanga Akafeero bw'abeera yali tazaala embuto ebbiri ze yajjamu ng'ali ewa Akafeero yali azifunye ddi era bw'abeera nga yava ewa Akafeero nga tazaddeewo omwana ki ekimukomyawo okujja okutabangula famire ya Akafeero. Mukazi oyo mubi mubi kubanga wootolimye okungulawo emmere ku myaka 2 omusajja gy'amaze mu ttaka ojja olamula abaana bano tuko balaga nti ono si muganda muno si muganda bwe yalinga yambula abakazi bali empale yabangayo. Mukakasa Kafeero teyalina nkwaso nga n'olunaku Kafeero nga agenze Bulaaya ndekedde ebintu ebyo okujja batuuka okwaza nti banoonya nnyama y'abafu. Nnyama y'abafu baginoonya mu bifaananyi. Bonna bagitinkula mu bifaananyi yonna ne bakeberayo DVD ne bazikubikkula banoonya nnyama y'abafu. Nnyama y'abafu babikkulanga ne DVD bazijjangawo ne TV bakozesa twalina TV zino ezeekwekamu ababbi ez'ebibuto era ndoza baayagala ogibikkula okulaba ki ekirimu olutweyo keke byo ne wumula ebituli
mukwano gwange Kajjansi eyo yagirina gwe nagiwa kwa mubazi nnyo landa nkyagirina byonna yabindeetera bweru najjayo sapuli ey'omuti wali tonnayingira nnyo mu Bukedde sapuli eyo kweriibwa onooba ogenze mu potegi wammwe mujja giraba buno obuntu bwe baateekanga ku mitto gy'emmotoka obubaawo nga bw'alaawundi bwe buti mwe baakola sapuli eyo ng'eriko omusaalaba muwanvu bwe guti naŋŋamba tereka sapuli eyo bulungi Kafeero nja kukubuulira we ndigyambalira nja kukubuulira ekiseera nga kituuse eky'okugyambala yafa tambuulidde olunaku lwafa nva ku kalenda nzira ewaka ne muganda wa Robina aŋŋambye alina bye yaleka mu nju twajja naye muganda wa Robina nga Paulo kiki muteesa ne Paulo kimwadde mu muteesa nnyo ne Paulo yafudde agamba mumpitire eddube kati nze sapuli nagitwala ku kaseera nga bazinga Paulo saaliwo nga bamuzinga nasanga ggwerawo naye ng'akyali ku musuuti ye bamwambaza kyenva mbagamba sapuli eno Paulo yagamba okugyambala nengibawa era ne tugimuteekako kuba yali mpanvu ng'ekoma ku bigere so si wano bweti nagijja bulungi mu nsawo njagala ayogere nti wabwe nali nzija sapuli mu nsawo naleeterako eddagala Paulo nga ndoga waaki waliwo ekintu abasinga kye batamanyi era abamu abadongo bagenda ne tusinkane ne bagamba Dube mwakolegana nnyo ne Kafeero watuuka n'okulekera omukazi abadongo we bali nja okuwaako abamu kuba tukolegana fe tutambula bonna nabasigazanga naye yali omusajja atayagala musajja yenna kulinaana mukazi we landa nkyagirina byonna yabindeetera bweru najjayo sapuli ey'omuti wali tonnayingira nnyo mu Bukedde sapuli eyo kweriibwa onooba ogenze mu potegi wammwe mujja giraba buno obuntu bwe baateekanga ku mitto gy'emmotoka obubaawo nga bw'alaawundi bwe buti mwe baakola sapuli eyo ng'eriko omusaalaba muwanvu bwe guti naŋŋamba tereka sapuli eyo bulungi Kafeero nja kukubuulira we ndigyambalira nja kukubuulira ekiseera nga kituuse eky'okugyambala yafa tambuulidde olunaku lwafa nva ku kalenda nzira ewaka ne muganda wa Robina aŋŋambye alina bye yaleka mu nju twajja naye muganda wa Robina nga Paulo kiki muteesa ne Paulo kimwadde mu muteesa nnyo ne Paulo yafudde agamba mumpitire eddube kati nze sapuli nagitwala ku kaseera nga bazinga Paulo saaliwo nga bamuzinga nasanga ggwerawo naye ng'akyali ku musuuti ye bamwambaza kyenva mbagamba sapuli eno Paulo yagamba okugyambala nengibawa era ne tugimuteekako kuba yali mpanvu ng'ekoma ku bigere so si wano bweti nagijja bulungi mu nsawo njagala ayogere nti wabwe nali nzija sapuli mu nsawo naleeterako eddagala Paulo nga ndoga waaki waliwo ekintu abasinga kye batamanyi era abamu abadongo bagenda ne tusinkane ne bagamba Dube mwakolegana nnyo ne Kafeero watuuka n'okulekera omukazi abadongo we bali nja okuwaako abamu kuba tukolegana fe tutambula bonna nabasigazanga naye yali omusajja atayagala musajja yenna kulinaana mukazi we ku mwana
kusiba mwana ku mufu nga waliwo omulamu gwe tokimanyiiko nti mu Buganda omwana bamugabira ku kufa olinaga nti omwana temusiba mafuvu era ne batamusiba mafuvu ku baana abandi gwe batasiba mafuvu tudde emabega kukwabya olumbe mwana kigo batayalula mu ngeri ya Kiganda bamwogere gwe batayalula otuuka okwesiga ebyabazungu ove ku byammwe ebyawa nti Kafeero talina nkwaso okakasa Kafeero teyalina nkwaso bwe muba mukitunuulira